Inside Story Uganda, real source of political updates. Yes. The someone kumbawo. Never forget, never Tamale mirundi ebitu babikola. Walibawo kweraliikirira nga mirundi agenda nga kutta akasozi akalala nga matala amukubya amabega. Bwebayimbanga bwe bati. Ezibu neyimbanga. Walibawo kweraliikirira nga mirundi agenda nga kutta akasozi akalala nga matala amukubya amabega. Nga bwotyo bw'oyimba. 77. Funga ffe tuwandikako never forget. Kwezi Robinson. Be remembered. Olw'ebyo bye waleka okukoza. Omuchwezi. Kali mukamba bulire. Nayise Gonde Kasumali. Nemuga Kasumali. Nalabye egondi yo nalisiraba bina Uganda. Naye nalabye omusajja oyo yazannya omuzannyo. Hesebo. Kasumali. Nemuga Kasumali nemubuuza wakijjawa. Nangamba yewaabwe wali olusozi omwali emisambo. Nga jeso omweso. Nabone kutambula bwejiri. Emyese gye giri ku mayinja. Neyo ye kochi wali olusozi baluyita kiya. Kuliko amayinja agaliko enankani. Emyeso. Yazanyo nakirabye omwana yakindizidde accidental. Mbadde ndaba bi Nigeria. Nemuga nti ekishe bamukola. Aba Nigeria babagenda okuzanya ki Nigeria bakulaga background. Nti story kyetusenya yali yaki. Yes. Naye buno ekina Uganda obuwala bwera gwanda buleko obufu buleko bakola ngaba Nigeria bakola bakola entwezaako ne bwambala ne bukola tebuli mu sense. Ekyo kintu y'omusajja ono ekiriwa originality kiina kyekitegeeza. Kankubuulire nakugamba ntya nakugamba nti omuganda akugamba nti emboozi endagirize esaana wani wabayomba. Bw'obuuza omuganda n'omubuuza nti emboozi endagirize esaana bayomba. Esaana w'abayomba. Bayomba yali musajja mukulu nga mukomazi. Kati ffe Abaganda buli maka g'Omuganda mulimu omujjwa. Amala ebibamba. Omwana wa mwannyoko. Omujjwa kigambo kya Luziba. Omujjwa yijula enju ukiririze house. Kuba ebibamba by'abaka wonna tebikola ki. Tebimukwatako. Yasala bakojjabwe ku migwe yakola ki. Ne bwagenda mu kisibo y'omuweerawo. Ezize. Si mwana wa waka. Kakati Bayomba yalina omwana wa mwennyina. It was mandatory for every Muganda family to have omujjwa. Ewaka. He was his son. Ewaka. Kuba ebibamba tebikola ki. Has a talent. Tebimukwata. Yesu wa waka. Abaana n'abazzukulu gwe muteego. Naye tetugamba bajjwa. Tetubalamiriza. Si baamu. Kakati Bayomba yali akomaga. Tulina ensaamu bbiri. Tulina ekomako olubugo n'enaza. Kaba katono bwe. Akanaza ako. Akanaza. Akatereeza. Yazi ng'atuma omujjwa ewa mukazi we. Owaayi gende wa mukyalawo ondeetere ensaamu. Evubuka nga ligenda. Bwe lyatuuka ow'omukazi lyamugamba birala. Lyasaba byaffe. Evubuka nga lyali teriwena. Kujja ngambye ojimpe. Omukazi n'afuluma ebweru n'abuuza bbaawe. Wamma mwami ongambye enjimuwe nti ddala. Yanguya. Tikiriko kabuuza. Omujjwa amala ekibamba. Bayomba alinda mukazi ensaamu. Takola ki? Tagiraba. Agenda okutuuka ewaka nga tebali mu ddiiro. Omusango gwatuuka n'ewa Kabaka. Bayomba ne gumusinga. Omukazi yamuganda kugambye nti nze yajja ne mu luggya. Nenkubuuza nje muwe. Kakati singa nagambye oyo omusajja zannya Bayomba. Nagwo gunyuma. Ennyo. Zannya traditions zaffe nti ng'ogwa Nagamba weesuliddeyo ng'agwa Nagamba. Gwe guki ogwo? Nagamba yali ava kuwasa mukazi mugole mulungi muyitirivu
nagamba abagenda nawulire embaga engoma zivuga eyiye eyabalala tanatuuka wuwe naye alina omugole ava muwasa kakati kyava mukweka mu muti agendewa ku mbaga yalwayo omugole ne bamutegulawo abateguzi ngeyafwa kyobulawo omuganda akuga nti wesuliddeyo gwanagamba yali muntu engeri ezo nga zalina amakulu ebyo mbamuzanya muzanyi ebyo nti yali angeyasibatuka kunsa naye yali muntu kabakatta nga tataawe n'enyambwa kakati nga bwomusimatuka olina okukola ki okugenda n'olya enkoko n'olya nagambye omusajja Kasomaali ebyo bwemunaabizanya abanigeria basooka okuba behind the scene ne bakunyonyola eyekiwandiisi this is a story that happened this and this kakati ze nayiiya oluyimba lwange nembagamba nti waliwo omusajja Kizunza Lutwe yasokolanga abantu n'abaguzi abazungu Kizunza Lutwe nga yasokola abantu atta abantu n'abasokola naye bwekimanyi si kipya byadda nkugambye twalina bakinywa omusaayi mu Buganda edda ekyo kinywa omusaayi naye nga tebasobola abazungu ne bakwata akasajja akatemu gakuvumbagiranga buvumbagizi ne gagunywamu buuza Abaganda abakadde babayitanga bakinywa omusaayi anti baagala omusaayi nga mu Blanca Bank Nakasero mu Blood Bank nga babakwata lwampaka ne babatwala ne bajjako omusaayi abasajja Abaganda balina enkola fofo nga zidduka nga bajjagolo zino zipijoti mulaza mumusoso kujjagolo likongo omusajja Omuganda yakwatanga abasajja nga mukaaga ku kyalo n'abatwala bamutikireko ebintu ekongo n'abattirayo n'abasozeka mu golodi emirambo egijja egifuuwa sigala Katonda wange mugamba bivya waliwo ekipya wano n'abasonsekamu golodi munda primitive capitalism yafadda waliwo abavuka bo bakugumukubba embuzi n'olinnya takisi yaabwe bo babbi ba mbuzi bo kye bakola embuzi eri ku kkubo yonna basooka kufulumya eno ndala nekaabanga eri motoka yaabwe eva emasaka ngaejja ebbamvulidde ku kkubo bano abazisiga ku makubo baali batuuka egindi wano va mu Lwera akatabuni akakadde akakona bakayita batya akatali buwama ng'oyambuka enkozi ku university yaawo enkozi alibuwali anti kekana akatawuni akali awo kali mu petrol station emu Bukyankula kuzaali kakona k'omusamu kakati embuzi bwe zalengera zinewazo ko ziwaliwo naye nga embuzi bazikiseeko ki enkofiira babuuka mulaza nti ono feke waleero is not tukiyita primitive capitalism when you read Britain history bwe bazuula ebirombe mu Latin America bagenda okuzuula nga Indians abali mu Latin America bafa buli myezi 6 nebakima bannaabwe ab'omu Ireland was depopulated ne bakemayo bazungu bannaabwe abakatuliki nga nabo bafa buli myezi 6 mu birombe ne bakimafa abaddugavu fe bakakobogo abasajja ba British merchants batuuka mu Buyindi nga Bayindi beekolera industry zaabwe naye nga buli Muyindi omugagga afa golodi yamuleka mu muzikiti bakalakata emizikiti ne bajja mu golodi China bagitunda 1848 opium Anglo Chinese wo njaga China babanywesa enjaga lwampaka nga balina ogivuta ate Abachina be basooka okukola gundi ganipo Abangereza bangi bakubya kasi katono bwe kati naye nga buli kyebabba bakitwalawa Bungereza waliwo omusajja gwe bayita Sadrek yali pirate nga kuba mmeri z'abantu yaddeyo Bungereza n'emiti gya golodi 13,000 Queen namusimba obwassa mugende mudownloading Sadrek yali pirate ku nyanja nga mubbi ekitegeeza bino Kizunza Lutwe ubayita Kizunza Lutwe asokola enda z'abantu naziguza mulani mu Pakistan natta amalwaliro naleeta namulamu we natta nayongera natta
namuyimbamu oluyimba luyimba kirungi ani yakuzaala kizunza lutwe ani yakuleeta kizunza lutwe abaana mudduke ndabayo kizunza lutwe abakadde mudduke ndabayo kizunza lutwe abalwadde mudduke ndabayo kizunza lutwe ani yakuzaala kizunza lutwe anti banereegamu naye kati kambuuzi banereegamu nembakubana aluba mwogere gifulumya wansuubiza nti aluba mwogere mwe temumalaako no abaana bonna bategeera nti basokola abantu nazanya kateepu nti Museveni nangobanga omubbi wenkoko kiro nze mutani wa Yohana I can be an advisor nti I can work in Museveni's government again abampa obutwa ne bagula batembanzite ndi musiru mbere musabo lyange abaana ke natuza meeting ewaka nimujja kutuula abakazi munobe mugende sirida mu government ya Museveni oba mwena mugenda mugindi sijja kuddayo mwezemo ngambye nonya kaluluka kakayingidde ku bantu kati kambabuulire abaana abo balese Abapakistan abayindi Bannakenya babiri ba tekinologi baziyita cellular silencers nakolabye mutungo n'olusirwako kati bazisayire buli batambula nazo noono omukaaniya ku bantu oyo aniya kajjako pulogulamu zalijako kayina solution emu kutemba genda kwe kayina kutemba Diana ekutwala etokota nabuleegi eryentebe otokota kizunza lutwe eryentebe etokota naye olaba nti mwogera bino ebyobusiru byammwe abakazi bano ababbi esere mugamba kano katta abantu bameka abaana 15,000 babatira India babajjamu Uganda nedda teriyi let us compare and contrast omuntu omutima gugula $7,000 amawugwe gagula $7,000 kidini zigula $5,000 omuntu omwali mwakawumbi ate abantu bonna be baziika mu covid mubajjeyo nsawo za semini baba kubanga amakulu ne babajjamu waliwo kampuni gye nawulidde nga bagamba nti eri mabega wa Kaleerwe ku Lufola akasajja kali kamu nti naye abalinanyewo bawulire ebintu ebikubwana biki kirabika baba bakuba busomyo baba bakuba amagumba g'abantu nobody is mentioning this. How much money have these MPs stolen? Ezitabibwangako Museveni yabba sente meka kansoke nkuwumuzemu kino ekikoze kino omuntu okulinga engoma kyabba sente meka mu kansoke nkuwumuzemu omulungi omulabi wa Baba TV ndine mukadde waffe tamagirongenda paka nga mutusi ngenda kusooka bawumuzeemu n'oluvannyuma mukomyewo kwogere ababaka ba paliamenti abakwatiddwa